olobovaawo nabanja nze nkubambaawo bebi njagala ompeeko ku kadde nze nkuliseeko tyangu nawo ndagekwano I love you sweetly gwekyukeno kuwana mupenzi wangu moyo wangu nakupenda nabanja wangu ndi Natete wano ndooza ye Makai Road waggwerako gye nsanze omuyimbi ono King Chyan gwe njagala tuwayeemu naye musically atubuulire ki ekitambula nnyimba kizaakozeeko n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kati tulakalira Fik Media kwe tuli, subscribe, like, comment, share ate emboozi eno yeeyongere okutunyumira. King Chyan, yo sanyusa okusinkana. nange okulaako muganda wange. Ogamba otya? Alhamdulillah mbadde ndi steady and clear. Yeah bro. Omulabe wa Fik Media mumbuulizeeko. Bannanga b'Oluganda mugamba mutya? Obulamu batambula butya? Uganda kinyuma oba kiganye? Mubale kuwagira muziki wa King Chyan BK Celeb Magic. Mubale kuwagala muziki w'abaana bana Uganda. Mubale tuzaamu amaanyi kozi we mutali ffe tetubaawo. Yeah bro. King Chyan waawa? King Chyan enzaalwa ye Masaka Kyotera gye nzaalwa. Kyotera district gye tulimu. Kati nenduka nsimbula nenja mbere Kampala kwanga muziki eno eringa esenta ya muziki nti obeera eri oyinza okukuba n'omala ebbanga n'ebbanga naye nga tebakutegeera so nga nina okujja mu source ndyoke nsindika omuziki n'abwaka basiime. Bro. Kati agewaka gwani? Bampita Jamashid Walukagga, ndi musajja mu Islam. Jamashid Walukagga. Tula nti tufaananya erinnya. Leyola. Nange nze Walukagga. Walukagga nsanze okukola muganda wange. Tweddira kasimba akabbirongo. Ekituufu ekyo. Kati gosobola okutambulamu ng'Omuganda? Tambula nyinza otambulako olulala naye nga sireero. Sebo. So okusoma wasomako? Nasomako sebo. Somako nevia ddala mu nasale paka wenatuukako mu senior 6 nempumulako. Bakutikkira? Tebantikkira naye nakoma na stopping accounts kentambuze. Ngamba mu nasale. Tumanyi nasale baayo graduation. Nasale bantikkira. Somero ki? Abaana ali ku Little Flowers Primary School. Zikyotera? Waliwo bayitawo ngoma A. Bayitawo ngoma A. Manyi nakasoga mmanyiyo. N'ogende gye bazaala taata. Nange wange gye bamuzaala. N'ogende Nakatogo, ogenda Nakatogo n'oyambuka akasozi awo kali wabeerangawo nasale. Bwe nasomeranga enva ne ngenda ku Nakasoga Primary, n'ensomera Nakasoga Secondary, nava ne nnumba ekibuga taata. Esebo. So wakola otya briefly? Senior 4, Senior 6, Primary. Wakola otya? Primary nga nkyali wansi. Nasomanga bulungi nnyo kozi nti awo nesina bintawanya nnyo. Naye bwe natuuka kati Primary P7 nakola 12. First grade kati nengenda nga nina amaanyi. Naye ate ebizibu kizibu ekyabangawo nti naye baali batandise okundabamu ekitone. Nga nayimbanga nenjiyiza abaana ennyimba z'essomero. Kwe nagenda mu secondary netandika okufuna ganga negaziwa bweti ebyokusoma ngenda nga binnyonoonekera nga kirasi omunzi boma ngenda muki nenfulumya oluyimba lwange olwasooka nali mu senior 3 nendifulumya wabengawo kaliri bakayitanga masiko akabeeranga ekiwangala nikakubanga ennyimba zankumukumu kati nga mbeera mu kirasi nga mawagali maki nga mangi kati nga ne kirasi tena kyeŋŋamba ngenda nensomayo lumu nembireka siga kainentuka paka natuka mu senior 5 nga n'ennyimba zaali 3 nga tuzigwa ku mpewo nengenda ku radio buddu nenkubayo oluyimba lwakwa emundi gumu nenda nga ate muziki agezze kubanga oli bamukubanga nga mbawayo mutwalo nenatuuka embatanga okumanja video nenumba esite muganda wange era siga nti oba nasoma nnyo ebyamaanyi naye nga nasoma nemmalako kati bwamaliza 6 awo noddira ddala mu muziki gwennyini lwaki teweeyongerayo? Anti nagenda okumaliza kubanga zinayirewerera nga sente sikyazina muziki anjagala nange n'okubaawo ng'omuntu kubanga daddi wange taliwo nti yali yafa nga nina okubeera nga neebeeryamu ng'omusajja. Daddi yafa nalina omwaka gumu 2000. Yafa 2000 nakula simumanyi era nasomera ku tali. Tewamulabako? Saamulabako. Mama yejaali? Mama yejaali. Nasomera ku talenti yange nga yembeezaawo. Mutumireko mama yani? Mami wange Hamida.
namugerwa nkutumidde era nkwagala nnyo babale kunkuuma nakundabirira nakunzikiriza muntu sobola okuyimba nenfuuka owakabi kubanga zinasabanga nnyo Katonda wange ne mugamba njagala nnyimbe nga buli awulira ku ddoboozi lyange nga gaba nange yeyongereyo mu maaso. Mami nkusuubiza nti njaga kuleetako awaadi muno mu Uganda naye nga zivudde mu nnyumba yaffe na mu kifuba kyange kino. So yakukkiririza mumanye wake ebiseera ebisinga batera okugamba ebyo ogenze mu bya kiyaaye kati wuuyo olina musiraamu oluusi eddiini bagamba tekkiririza mu byakuyimba ebyo biki? Kituufu kubanga zintandika okuyimba baganda bange abasinga ku saidi ya daddy ba tabuliki bwe bakuwulira baliddayo nti sitaani neze nakirabirako olw'ensonga nti kyekyampeerera nga bo gye bali abatagala nkikole nga tebasobola kumpeerera kane nga lwaki sigala ku muziki gwange nenkuba paka we nasobola kubanga olaba bimpeeredde bisobola n'okunninyisaako ennyonyi yesu yakola ki kulinnyamu nze ninye mukalina kubanga nakulireyo wansi nnyo nga swa ne kalina za ku TV ninye mbuzi kalina nsiba makindi omuntu yakulira mu kyalo kitegeera lwa talenti yange. So mama teyalina kasente wanoona kusoma primary secondary badde nga basale? Mami teyalina ssente kubanga dadi agenda okufa mami naye yali muto okitegeera kati yali muto nga tabitegeera yafuna pressure y'amaanyi omuntu okubeera nga akafuna omwami wo n'afa nga ate oli muto mami obulamu ne bwonooneka we butyo n'abeera nga naye akola ki nga abyesonyiwa kali nembeera nga nina kuguluba. Ewaka muli bameka? Ewaka mu mami mu dadi mu mami tuli abaana 7. Naye kati dadi wange yali amuzaddemu abaana 2 okitegeera kati deni mu dadi yali alina abaana baali bangi like oba 20+ okitegeera kati nze nziri abato osemba byaleka mu lubuto. So bakulu bo boyina ku side eri be bangi ate balina ssente basiraamu okitegeera kati byange tebabitegeera ate nga bonna balina ngeri bayise bakulabawo tebasobola kukwatirako ku kasente ka kusoma. Kubanga bagezaako bampirirako yali primary 4 yokka ne bakoma kubanga bo bagamba balina ng'ombe eri naffe tetwasoma naye tulina ssente ne mbagamba ate ebintu bikyuka kubanga si buli omuntu agenda kukola kyokola nyinza okubanga zinazaalibwa kubeera sita ngenda genda nti Tanzania nga simanyi luzungu ne mbaga njagala okusoma ne neweerera buganda we mpaka sawe bigaana nenkola ki kubanga nasamba ng'omupiira nennyimba somero nga linjagalako ebintu bibiri kubanga primary nasomanga nnyo nga amagezi gankozesa kubanga nze nabyako mu primary sakwatako kyakubiri nga mbeera first okitegeedde kuva mu P4 paka P7 era nzi yabasinga somero ne limpaana nnyo ne ntwala ku somero Nakasoga eyo ne banyaniriza ne tukasula yawo tamu yasooka nga tebanategeera nzaani tandika okuyimba nabo basiraamu tebabikkiriza ne samba ku mupiira ne mama ne banzikiriza mu kuyimba kubanga nanyiyamu headmaster ne mugamba ntoloka mugamba nti ntoloka nengenda kuki ngenge mbidongo kati nangamba ne olukikwa lwaki ne munyonyola mugamba nze sina kyendi nze kennyini endongo gyogaana yempeeredde ngenda ntukuba kibaga ne bampayo omutwalo nenja nengula uniform gyotategeera. Edimasa nanga omanyi kwata uniform kwata ebintu byo ojje nkuwadde basale osulena no kusomero osobola okusoma endongo oligi kuba maaso nera bwe nasomanga ng'omuli omutima gungamba lwaki togenze n'okola ki n'obalaga kyolina era nga ntoloka ekyo ne bakyali bange tugenda tubakuba endongo ne tukomawo. Naye kakati ofubye okusoma osomye basale ozifunye otobye nako akasente okafunye akagula uniform na biki olwewaka anyumizaako embeera yo yali etya kufuna byakozesa waka mama teyayinanga kalimo konna? Mama ebiseera ebyo nti yabeeranga kati mama we dadi we yafa n'ajjako e Kampala bwe yajja e Kampala simanyi bye bakolanga n'amaana akomawo mu kyalo bwe yakomawo mu kyalo ng'abeerawo kalisizo mu tawuni ebiseera ebyo kati nze ate nembeera nejjajja wange azaala mami kajjajja wange ng'alima bulimi n'afuna ekyokulya amala ofuna ekyokulya ne mwebaka nga tewakyamaanyi ajasa alima n'afuna ebyanjalo n'atunda ne mugula bye mukozesa sabbuuni biki byokka nga toli mulimu gw'amaanyi gwali guliwo yeyo ssebo wange. Ye King Chyan gwe tuli naye olunaku luno olwaleero muyimbi tuwayamu tumanye music yatambula atya so awo kati endongo eyingiriramu wajja ogamba nti eri serious BK yakusangawa? Kati BK twasomera kusomero erimu le secondary kati Nakasoga kabiseera ebyo yayimbanga yekka nga nange nyimba nzekka namusoka fulumu y'oluyimba kati yasobola kuba dansa wange before. Mwali mu kirasi yemu? Nabeeranga mu senior 4 ng'ali mufunga nsinga ku kirasi emu kati naye ate nga ffe tumuli waggulu ku nsonga ya muziki kubanga yete naye akulaga nti agwagala naye nga
akinyegenyega akola kyakiyina naye nga atya okutandika netumusooka okutandika kadeni bwe bava mu ssomero naye naava mu ssomero nayingira Kampala nange nenyingira nenkuba oluyimba nenkubaawo ennyimba oshegeda kati nengenda okola music ngaagana otambula obeera obw'omumusiki alya ssente asinga n'abakazi kati BK naŋŋamba nenge gye tukubye omuziki guno lwaki tetugatta netukola ki netukuba ekintu kino era kiyinza okukola ki okuvaamu amangu netukubayo oluyimba olwa Nabbanja otwalukuba bwe ruti abantu balwaniriza ndaba nga ate balansinga bulungi ate ffena tusobola okukwatagana netusaba tukwatagana tukube babiri obola tusobola okutuuka ku lyengedde kubanga batugamba nti abatambulire wamu olubiseera ebisinga banguya olugendo yakwanga obwomu byali binkalubirya imagine kwanga sina nawe nsula byakweyiya ngene nkwate million teke mu video nayo kyangu nnyo gamba nti mwana yiya ya 5 nanga 5 tukwasaganye emirimu gikole kijangu we ensonga kitwagatta. So mwaka kigwe mwatiminga up ne mutandika official okuba endongo officially okuba endongo ya 2021 yeah covid yao mu covid yao kwanga nakola ne Fred yange yasooka ya covid yao nenjiriba weno gene machinde mu shooting mukole ki ate mutambuza bigere ne shooting ka video kange nali solo bomu kati yaddakawo ne tugatta ne BK tango kubeanga kamu pola imba kirwe mwasookerako ne BK olwa Nabbanja twasookerako koluka nti tiye gwantegera Nabbanja omutima wagutwala Nabbanja damobi nkolera Nabbanja maishu gali babi Nabbanja ja otegedde ti wakula bulungi bwe bitu bade bitambula bitu paka bigwera kati Nabbanja yani in this case kati Nabbanja twalukuba nti twayagala okubeera nga tusika amatu g'abantu manyi baagala nnyo ebintu ebiwulikika amangu nti kati Nabbanja bisebe yagabanga ssente yakolanga ki ninga ko honorable prime minister kwennyini ne twayiba ku mukyala afaananga Nabbanja nga yefula wa bbeeyi nga twagala akkiriza ebyaffe naye nga ffe tuliyala ye mukyala twatukwana kubanga tugagamba nti olobovaawo Nabbanja nze nkubambaawo bebi njagala ompeeko ku kadde nze nkuliseeko tyango nawo ndage kwano I love you sweetly gwekyuka eno kuwana mupenzi wangu moyo wangu nakupenda Nabbanja wangu webityo byaita Swahili kwanga nagezaako nti namala essomero nemanya nti kati nze namala nkimanyi sikumala somero ngamba ngenda kukola ki namala nkimanyi nti njagala kuba muyimbi superstar that's why nagezaako genda nengenda nenjiga Oluswahili Oluzungu nengamba n'okubanga mmanyiimu oluyigirawa Oluswahili nesitula okuva e Buganda nengenda e Bunyoro nemalayo mwaka mulamba nga training ya Luswahili kwanga baali bakosa Luzungu na Luswahili nenga nwana nnyo nenga ndaba nga nsobola okusaba emmere oshegeera nga nenda kwasajja abawanguddeko nga bawola bakamiliyoni balina ennimi ez'enjawulo kwanga nsobola kuyimbira muntu wewaka yekka so okuyimbira nowe Tanzania owe Kenya ntegere nowawa kye kyantwala munnange okubeera nga nyiga Oluswahili. So ani awandiika music wammwe? Music twewandiikira kwanga ffena buli muwandiisi ebo ngamba okuwandiika ennyimba owandiika verses zo naye nawandiika ebibiri ekikulu kasa tufuna chorus omugambwa nange katwaga oluyimba luno nti ye tambule bwetu ne bweruti nti okay ng'agenda yeebaka ngeneebaka tetwana saawa tusobola okwawukana ku makya kawungezi ne tukomawo nga buli omu akola ki abiri. So music wammwe atambula atya mukuba gw'oleeta ddoboozi poomu ye n'aleeta rap bwe kiri mwanga tulina oluyimba olupya lugamba mwana gwe ninga kumanyi iye ninga kumanyi mumpale y'omulimu ekituli iye mulimu ekituli etegedde ninga kumanyi sitamide yegwegwe nalaba okuva mbuto kyemanyi okimanyi nsula mbire ngenda kujja ne bakuli bebe y'obutunda nze yeye kama nga moko mukola gire mukawuba tuzine baby tulumya abantu awo BK wajia nakola kina disorganizing awo kati bwe muba muwandiika music ono mutunuulira ki kye musinziirako ga nti kati leero katuwandiike ku kino kati tusobola kulaba biki abantu bebaagala ebiseera ebyo ebiba biriwo kati baagala ki lwaki wakuba oluyimba olwo nti baba abantu tunaga kati training kiki abantu baagala nnyo ebibajjako stress tebaagala nnyo banyumiza mbu ate lumole nakoze eki nogamba baagala kuzina nogamba
Tilavu koma nyoko nyabula nyanya nga bonzita okudira ne vulunga ngula yekitole kale nyabo zaniro kuwenkuwenkera omuziranga gulinga biveera onumye watali wombera had your love but you call the fire everything I did but you call me fala webityo gamba bwe bagala nnyo ebintu bawulyanga ebyekisiru basanyuka nnyo ya kati tutula wansi no gamba manyi bantu bagala bintu bibajjako stress nti kintu kiya tutandika okukola script ntuwandika. Kati oyo muziki gwe mukola eyo eba general ki style ki gye muyimba? Kuba afrobeat ne dancehall. Yes, yeah. Afrobeat dancehall webityo. Basobola okubeera nga banyumirwa bulungi. So famu akakola projects 3. Tulinayo Nabanja, tulinayo Brenda, tulinayo Nyingiza, tulinayo Love Kumanyoko, mulimu ekituli erupya. Nyimba 5. Kweze 5 mmeke zina video? Videos tulina video ya Nabanja ne ya Nyingiza. Ni yakwata. Ya Nabanja bamuyita eyanyiga. Yanyiga ali awo wabeerawo Kawempe. Kati eya Nyingiza twagikolya wa Hasila ali Makindi eyo. Hasila Shots. Twagikolya. Producer tukozesa Baba Kumapesa. Omanyi? Baba Kumapesa. Zona yazikoze? Zona yazikoze tulinawo sofa. Manga yatutegeera afe tumutegeera. Ate nga asobola ate amanja siwa kuba nti akaseera tekanatuuka kubeera nga avaayo eri abantu basenga kumuwulira. Bwekiri bro wange. Mulina kye mugasseeko kugamba nti muyimba ate musobola n'okuwandiika ebiseera bino abayimbi bagasseeko okuyigayo ekivuga n'ayimba ng'alina n'ekivuga ky'asobola okuba. Twagala nnyo naye kati ebiseera bino olaba music okumufulumya nga wetuli sigamba nti tulina ssente ziri awo tuyiriba buyiribi ne tufuna 10 kitegeeza tulina budde buwummulamu naye nga abivuga twagala tubiyige tetunataka kubiyiga olw'ensonga tayimbi tunakola kitenabaawo kubanga ffe tukola from Monday up to Monday oshegeera era lwongambye okumiitinga nsazaamu musaza ninga baganda bange sigenda kukola kikuyiriba nenja nentuula era oluva wano ku interview ngende awo gwambala nkole kubanga kati ngenda kuba ndi awo producer nkubire n'okuteeka ku TV n'okuteeka ku radio kubanga basaagala ate tukone tubeere emyaka n'emyaka bamiziki tomulaba waggulu naye njagala nkuzeemu ngambe muganda wange olukaga munnange kyabakola waggulu eyo shegeera yakikuzaamu amaanyi nekyo kijja kunnuma nnyo okubeera ng'omumiitinze wano wayita emyaka 10 ng'era tunampulira masaka. So music omusanze otya buzibu ki bw'omusanzeemu sofa? Music kubanga mu kusooka we nabeeranga mu kyalo nalowoozanga nti okuba bukubi luyimba ne lututumuka noyimba nokoze eddoboozi lyo nokola lyrics machuwa ne zikwatayo ninabirabye nga biri beyond me kubanga nti onokulowooza emirundi 2 osobola okuyimba lyrics nga z'amaanyi oluyimba ne lubeera ku YouTube ne lubeere forever and ever nga tiyatutegedde oshegeera ne kati weefuza okufuna obuzibu nti kiki abantu kye baagala otegedde kati onakitegedde nti baagala ebasanyusa ebajjako stress n'ogamba ate ne ssente zeetaagisa eziwerera ddala kubanga kati otuuka okwata pen n'ogigula n'ogula ekitabo n'okiteekawo n'ogenda wa baba n'omuwa ssente Asia n'omuwa ssente oshegeera kati n'omala okukwata boti vidiyo yo oba okoze ya miliyoni 2 oba miliyoni 1 n'okakwata boti ku memory card nga tosobola nakawa omuntu wa boda n'omugamba nvuga akola okuba nkuwadde vidiyo ya miliyoni 2 oshegeedde agamba apaana sente nkitwala mpa ssente zange 12,000 kitegeeza nteekamu ssente zange nnyingi nga project kyentaddemu bwenti bwe ngikwata bwenti tozaana ziraba kati ebizibu ebisinza okusanga mu kizibu kya ssente zezikyaganye naye nga ate talent eri steady. Kati birungi ki by'ofunye sofa? Ebirungi byenfunye bingi nfuniddemu emikwano kye kisooka kati nga gwe mbadde siri kusanga okyegedde funyemu emikwano byegisinga bintambuzako ne wantu ow'enjawulo kubanga singa tiyali talent sandi yambuseeko eyo mu basajja b'eyengulu nakaina zenninye bwenti neŋŋamba nze ndi wano neŋŋenda ku TV ez'enjawulo neŋŋamba nze ndi wano oshegeera byebyeninga binakalabamu sinatuuka kufuna nti oba aninga essente nkyateekamu kusaawa eno nkyasiga busizi. Olina omuyimbi akuinspiringa? Omuyimbi baali bangi nti wenabeerangaawo nga nnyimba nawulizanga nnyo abasajja ba radio nabaagalanga nnyo David Utalo, Diamond Platinum, be bantu benninga bempuliza neŋŋamba waawo naye nga bonna Abannayuganda bamanyi okuyimba era bonna mbawulira nempulira nga amaanyi nga nzizeemu neŋŋamba olaba Lutalo yava eno naye n'atuuka n'akikola Eddy Kenzo yava eri mu kyalo n'abikola banzizaamu ku maanyi. Moses Radio yasinga okusikiriza? Yasinga okunsikiriza
nga mpulira ddala nga wayimba mpulira ddala ng'obwongo bulinga obweggudde tata abaana bagamba abakola amaloboozi oba abayimba amaloboozi ng'ago amasenekerevu that style of music mulina kye mukozesa okukola amaloboozi ago agawooma we yali endowooza y'abaasooka kubanga bwe byaliwo nti no oba tolwanyi tokola hiiti ng'olina kukuba munno oleka okola ki oleka okuba hiiti naye kati eddoboozi nsobola sinywa nkowadde ekintu nakimwe kiba ku mutima gwo nga naawe wakyagala dda osegeera nti eddoboozi kati nange bampakanya kunongamba tojja kukuba ddoboozi linyume nga tomaze kunywa njaga tojja kukuba linyume nga tonywedde mwenge osegedde neŋŋamba kale nze kamba ggulirewo ekkubo ly'okkuba eddoboozi nga sitamidde osegeera sina kyenkozesa bro tolina kyokozesa kozesa mazzi ninywa amazzi gange nempulira nga ndikkiriya nembwatuka bulungi esebo oli musiraamu empagi zino ez'obusiraamu ziri waggwe ez'oteeka mu nkola nsaala ate nzikiriza nti katonda ali ogu ali omu wadde okuyimba weekuli nenzikiriza nti katonda ali ogu lwaki nsigala kuyimba nti olwensonga mpulira sigula buguzi nnyimba talenti sina gwe nakoppa kubanga bonna abandabiddeko bajjala kuba banneegattako bwegasi okitegera kitegeeza katonda alina ensonga lwaki yakolaki yampa talenti eyo yagigaba yawe shiri bro nsiiba era wasiibye nasiiba mukama wange kale katulinde idye naatera okutuuka naku nga ziiza ekisibo tukikuba olukumu mutwe ekyabaganda baffe bali kyo kyawedde so King Chyan gwe music waffe wano e Uganda omutunuulidde otya olabira ddala nga tugenda mu maaso muziki wanaffe Uganda bamirundi ebiri kubanga ffe abaagala tutaddemu amaanyi mangi okubanga agenda mu maaso wadde ate abatuwuliriza abafula abatwagala ate bwatukuba kudda waki wansi akula nga ye naye buli waakula abalabe ba music wano mu Uganda osanga omuntu nga tamanyi wadde genda ku microphone gikwata niwe muteeka mu studio nga microphone ayinza okudda ediseti bwati naziteeka bwati ku ttama oshegedde tamanyi na watambula nagambe yakubye oluyimba n'alukola bwati oshegedde n'omugaa gwe alogezeko mu studio nomanya tuyimba oshegeera kati music yenga yakuze kubanga kati bingi Uganda emanyikiddwa mu nsi ezisinga naye nga emanyikiddwa la music waloshegeera akuze wadde nga government sigamba tufuddeko buli omu yeefaako paka watuuka gwe biki byolaba ebikyatusumbuwa nga industry yonna okutwaliza awamu nga byetaaga okutereezebwa okusinga enkokola mwana nti oli wakulabanga anti ffe kenyini tulina okweteekamu omutima ogwagaliza ffe nyini tweyagalize muyimbi n'omuyimbi omuyimbi nawampuliriza gwe atali muyimbi onjagalize kubanga kenyini okimanyi bw'olaba akayimba kange n'okubira kyaliwo nomugamba mugwe mwana ebyana byayimbye oguyimba nti naye tebirina kyebikoze oli abadde agenda okukawaana bw'oyogera ekintu anagamba kituufu tebimanyi kuyimba oshegeera nzaamu amaanyi ngambe kyenye wano okasise bubi naye kola ki yongeza mbongeza naye ate osasula ne TV ogenda oyogera olwokuba nayimbye oluyimba bubi naye nga nina byenkoze ebirungi oshegera balwawo okusiima ebiseera ebisinga yabyebyo naye nga ate kiba kituufu nti wayimbye bubi olumu kale abamu bo kati waliwo omuyimbi gwesija kwogera bo balaga ng'alese n'ebyamaanyi mu ggwanga naye tewali lunaku lwalikede bamugamba wabula ayimbi kana akayimba naye wewunye bebawaana bennyini bayimba ennyimba zibeera maama waabwe ntata waabwe oshegeera olw'okuba bo balina omukulu gwe bagenderako baagala bawaana ekyo naye kibeera kibi kasago nga bakola byebaagala osegedde tebaagala kusiima kituufu kati enkokola ziri wano muffe okubeera nga tuba ku ddayo erisooka okudda walala oshegeera otwala ku TV omusajja nakula nga oli munnauganda olibange nawoteeka ebbali naye ate nawulira kasi okuba oluyimba oli kasaba nga aba yayimbye ebikyo bayawunye buwunyi naye nga mu Jamaica oba mu Nigeria oba muki bakuwa oluyimba paka ku makya okusinga olwange nga sinaba wattooke eyo ye one love gitubulamu singa otegeera n'ogamba nti kyenyi yakubye oluyimba olwakirikwa mu kiraabu olukulyako ki okuba olwasindiyoni agakulaba ddi oshegeera nga nsobola n'okukola birthday negamba muganda wange jjangu tugirye nemba sikoze birthday wenkola ekivulu kenyini ojja oshegedde mama onatunda paani kojja onatunda amazzi mba sikuwagidde oshegeera byebyo tulina okulowoozaako before bro ye King Chyan tuli mu kunyumyamu musically tutegeere ayimiridde atya gw'abadde tamumanyi omutegeera ate naawe abadde amumanyi oba oli awo weeyongere okumutegeera King Chyan kati oyinza okugamba nti
emyaka mungenze 2022 muli myaka 2 kitundu music yatambudde by the way mu umma je muli tetuliyo olwensonga tujekenenya tubitegeere babakola kikwanga waliwo ebigwawo byensubi ebyandikoze nga sibye ebikolo oshegera kwanga ti omuyimbi bongamba oti nga yo mugimanyi nti association yebatwala jeri kiringanga okuteekawo kibiina nga kitwala abagundi ba promoter oshegere oba ba presenter nochegedde nga gwokikoze nga ggwe niyo notukakasa kigenda kukola ki yano tulagako bwoba natandika okukola nga balina ebakoze naffe tulabako gwe kenyini gwe weetwala tomala kumpita nekati ngenda mu studio teyamanyi kafiba tukwata tuva okuyimba abasika batukwata ffe tuvaayo tuyimbira mbugobe omusajja ampita ali ku kilabu nengenda nenyimba nevayo saa musanvu bansanga ne bansuza munda umwebayo kati awo ki balina okunnyonnyola kyeki. So mwatandikira mu kaseera aka covid akali kanayo cyane music yatambula atya mu covid awo mu covid music yatambula ababeranga ne social medias music yanyumanga bulungi tolensonga nti naffe bafunanga chance abali betegese manga fese bwatu tunayitika bulungi abali betegese bafunamu ekyakabe tolensonga nti abanga ne social medias nga inawa kasente katono tunakola video ne audio bavayo era bana bangi bavayo kushisho kugundi mu biseera bya corona yatambulanga kia kwanga bali abafuda abanene biseera abiri nga tolina majja waitosobola kuvaayo naye olaba na mu music wamwe yatambula ko mu corona naye abali betegese okusinga kwanga tasobola kutambula nga wetegese oshegedde nga for title tunawo ogundi nyimba zitambula kati akasente mwakajja wakakola music oyo ngate mwali temukola twayiriba kwanga tumanye waffe wala kona nobagambo obero ali amasasi futufuma ndukwachi nitamba tunonya sente twayiribanga ntugamba wayi mkana tukwata ishindu tumutwaye tumuwa producer twalazo tumuwa ngatamuza bigere oshegera twayiribanga bro kushobomanya ndongo kuyiriba. So boba toli mu music okola biki basi music ebisebye ebyadembe oba mukukola hankola emirimo mingi anenti yakudiringa ko lusi mungoyi ngambera mu winomo nti yakubera mu winomo zubula obugoye nembutunda kawo mpola bwabachala tyakwambaza abakyala pimba butambula abakyala bambala abakyala bambala bote bekwata kwa nego omusajja nsuye okuguza empale ogula empale eji omwa zembando oza kuwa mukyala oshegera nekati omukyala agula olwaleero nemugamba naisa akapya ekawunguzi nakomawo era akalabe na nekati gojja kungamba oloza tusula nsule tuzijjawo shegera nyamba z'abakyala kiganda kyange bro today ko waliwe twatandikidde mere kyekuwomera nze njagala nnyo amatooke era bwengenda bwenti mu hotel nga temuli mu ttooke mbanda banga atayire nowootekawo guunga bweguti naye nga tekuli ttooke obanga anzibye sente wenakasoga abeyo n'amatooke. So what is your best color? My best color kuchi colors zonna color kijosinga okwagala red. Yeah, red yes singa kunjagala yeah kitegeeza oli weeri kamwoche magere ato really gambi kyanje newana nnyo kulabika ngandi eno mu ghetto mpula nnyo essanyu okusinga okungamba ngende mu nyonyo walonda nonda ngamba nonda sinalonda nonda badde nyakumanya oba 221 nalonda kubanga nze kenyinze nno wala nkulaze ebinnuma n'ebinnuma bikulembeddwamu oluusi n'ezo kala oshegera wato ina nyindo ndalo wano mu Uganda mwana tofuga oshegera ogende wantu amala kutunuulya okuyisaawo kakivola tulina okulonda okwebereramu man. So oli mufumbo si mufumbo kyali muto sinoonya kubanga kusaino swago nyingi naawe kati nkugambye oluno luva wano genda kudduka buddu sikola ki genda kuyiriba mwana abandi namwa budde ki oshegera sinafuna budde Yesu enabufuna era nja kubangola ki ono bufuna ku myaka anti waliwo akadde katuuka nga namwe mutanze okulaba ebimuli byanga bivuddeyo oshegera kusawo bagatandika okuŋŋamba ate kati wano wannuma nasobola kujanjabawo nti nga baba atukubidde tugende tulabe ekiddako oshegedde kati oyina emyaka nina 21 okyali kuze
So abawagizi bo kiki baba basuubira oba abawagizi bammwe gwe ne BK? Abawagizi baffe basuubira fire, basuubira ebintu ebipya cause tuyiya every day every time tugenda kuleeta omuliro, tugenda kubakubira omuziki, romantic songs ezibuulirira nezizambuli kimu bwekyomanyi emitwe twetise box. Basuubira ebirungi byere bategekedde obaka concert bakalise nazi party mwaka guno kubange nyimba kati ziweze enyimba ziweze naye twagala kusinga kuteeka promotion before kwanga kinjagala nnyo kubeera nga nkikoze ngoma ze kulabako kuwaaka nzani oshegede mukyatenda abo nete munategeera febani oshegede mukyayagala babateke febani twagala bugu twagala tutuuke naawe benyini abalowooza nti basookayo nga tusobola okukola ki okubakankanya mukubyeko ku shows tukubyeko kuzaaba naffe nga tugenda tubawerekerako mpolampola bwe tutyo just mu ngeri yakuyiribo banga babayise ne babwawayoko batuyita ne batuwayaka katonotono nenga obimanyi ebyaffe bikya byakuyirwa bw'oba tonakukwatayo nnyo mwana tosobola mugamba nti mpazi najja kugamba nigo wayise nze ojja kusanga abawagizi bange nga tebalina kwejjayo emboozi enjerwa chain so kubanga mmanyi kyali wange ali eyo nenga tosobola kuvayo nagamba nze lwa chain kati ono omunende yaye jagamba azerulwe kivala yakalize netwalanga muwerekedde ebyange bijja kutuuka akaseera kajja tuuka. Musinze kuyimba wa mikolo mu kirabu bivulu byaffe bino ebya bulijjo bikaali wawe musinze okuperforminga sofa kati Kampala nga wemanyi tetutera kuteeka bikaali tukuba nnyo mu kirabu kirabu ku kirabu tukuba nnyo ku kirabu so watono wa performance music abantu bamurecevinze batya bamwagadde babakubye bucupa babagambye vaayo abantu batuzaamu amaanyi netuka neŋŋamba naye oba we yathamusinga RS gye tamanyi oshegera nti tusobola okuyimba bweti n'olabanga buli omu asirise bwati najja nagamba ne walayi muyimba oshegera najja naatugamba ne muyimba neŋŋamba kati ki ekisigadde nga kya ssente kopushinga bategeere waaka oshegera abantu batwagala ate batuzaamu n'amaanyi bro obugambo obusembayo eri bafans bammwe ate otubulire ne ku social media tuba followinga tutyo Bulendo ojja kuntamiza wenkulabako ojja kuntomeza nze kuweko kusensuluza lavu yenumeri nga kavunze no pulira sikyetegera pulira ninga omulwadde nawe jangu nkulwadde ebisulo by'omutima bisunsumadde I love you sweet without warayo nawe jangu mpa mukwano abakulu mu kika tutuneno tutuneno wandigumye notagenda mwana muwara Brenda bakubaya yabakulemba yo ono King Chyan Uganda nyimba ne BK Celeb Magic Uganda tandiko wana ali mukuyiriba tabade far away from here atenga kyali wanga ali ku lugendo ne mugamba kansoke mbiko nja kuba nkola ki bimaliriza mubale kutwagala mubale tuamatu mubale kuwagira muziki abana bana Uganda kati kwate simu yo genda ku social media handles zonna okebere King Chyan and BK Celeb Magic Uganda ogenda kuba otufuna ku YouTube, TikTok King Chyan and BK Celeb wona goolabi oso ku Facebook wona yona gye tuli King Chyan jasokola King nokola CHAYN ne BK Celeb Magic bro music wammwe tumusanga wajali ku mutimbagano omuntu guga amusangayo yona jali how busy preganda ni music emudundo jajja wona go osobola okusanga handles zona za music kona kwali ku underground yeyo underground tugezeza kwanga ba DJ abasinga batubereddemu kwanga tufumya akayimba akapego kula DJ nga mazo kwateka mu ekinyanya kigeza bamuyina gwe munonye kompolampola gamba King Chyan the vocalist soldier ochegeja kuba mfuna ufunye sote muina management mukikwasaganya mutya muyiriba ne mweteeka mu akase kuyiriba buyiribi tuwe number tunaba bookinga okay kuandika 075 69 65 821 075 kaga mwenda kaga mutano lunana abini mwemu era wojikuba King Chyan yajikwata netogera kubanga olina ensonga musically abayimbi abatoja siba pia banga banaffe ojja ntukwasaganya ebirowoozo tukikoze tutya paka tuva wansi aina kalimo kono onkona ko jese ntubanga tukola ki nga tukwasaganya bulu wajota yimba jesimba
event ogiyimbako wasinga wonna nyimbawo naye siyimba ku lumbe kubanga nze ndi musanyusa siyimba gye basamira kubanga nyimba zirina kati naye wasigadde you call me I'll be there for you. Yeah, man. Kati oba ojja ggwe oba ojja ne BK? Ojja ne BK Celeb Magic. Tujja babiri tubakyamusa okuva ku makya paka kiro byonna netubakola bimwagala ne tuyingiza tukola buli kimu. Yeah, man. Tuyanziza okujjako ng'olina akatalekeka naye nze ndabika nga akusiibudde. Akatalekeka nandigambye nti mutunoonyeeko tulina akayimba akapewa kayita mulimu ekituli mwana gwe ninga kumanyi iye ninga kumanyi mumpale y'omulimu ekituli iye ninga kumanyi sitamite yegwe gwe nalaba okuva mu buto kyemanyi okimanyi nsuula mbire ngenda kujja ne bakuli bebe y'obutunda nze promotions gwasinga naye kikyembadde mbuuza kano nako kabeere nga katalekeka. Ebintu bino bye mwambala chain biki kati n'amatu gaago wawumula kyongerako ki anti kati nga bw'olaba nti ate nno nga n'obusiraamu tebubikkiriza obusiraamu tebubikkiriza ngaze omusiraamu yes nti nawumula okutu kuno olw'ensonga nti mba njagala okweyawukanako naawe era basanga gamba nasanze omulenzi ayina amatu 2 ne chain ogamba naye ayina amatu 2 muyimbi n'oddukirawo segedde okwawukana naawe agenda okulima so buli muyimbi ayina kuwummula kutu buli omu ayina okuba ne rebo ye mwawula ku mulala osegedde kivula kati wonaleeta omulala agakuba ayina dread osegedde ogakuleeta omulala nga naye ayina kirala ayina tatu so gwe wasalawo kuwummula matu kyekyo muganda wa ne tatu oyina tetusirabye byebyo buli omu ayina kwawukana ku munne bw'atyo yamaani kale ye King Chyan gwe mbadde naye olunaku luno olwaleero musanze eno Mackay Road jaggwerako wane nateete neŋŋamba nti kamubaleetere ayogereko nammwe ate munyumyemuko kimu bibiri ate tulabe embeera nga bwetambula musical njagala obbaagaliza ekiseera ekirungi nga mulaba Fake Media takuumira mpeera abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.